Kituufu nnyo, kituufu ddala. Bagamba ssemukulu akusooka ekibi nti abato ba leero tebasoboke. Mwebale okundukiranga emigomo, mwebale okumpanga ekyanyi w'amali bukyawe ennoga, buli kadde ne mubeera nga muli ttereere nga nnyindo za nte eziriira miti ne zibulwako entaagulo n'enkovu. Bannange mutuule olusiriiza ntamu n'olukukuza mbugo, era nnyongera okubalojjera ekyeya ky'essana, engeri gye kyeberengulamu obuliro, ate n'engeri y'enkulo gye zituwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Okyali ne Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere mu pulogulaamu eyitibwa Byendabye, Byempulidde n'Ebinyumiziddwa. Tukyali n'omukulu ayitibwa Matia Muteeba atubuulira olugendo lwe, ava atya Essese, kitaawe yagenda atya Essese, ate jjajjaawe naye ali Ssese, ng'ate kitaawe yagenda ne jjajjaawe yagenda ne kitaawe ne babeera Essese, n'azaalibwa Essese, kati tumulaba ali ku kizinga ekiyitibwa Bussi. Naye njagala okujjukiza bannange waliwo ekitabo ky'ebyafaayo ekiri mu kuteekebwateekebwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekitabo kino kiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi. Abasajja Abaganda okwetooloola ensi yonna mu Amerika, Sweden, Luddawa balese emikululo ku nsi. Abamu bafudde, abalala bakyali balamu. Ebintu byonna ogamba nti kampuni eno yaggulwawo omusajja Omuganda yatandika community y'Abannayuganda. Ekitiibwa kino ekyowa profesa kyasooka kuweebwa musajja Muganda, kwegamba tugezaako okubeera nga tuganzika ebifaananyi byabwe abakyali abalamu n'abafu ku mitwalo 10 mu kitabo kya bonna ekiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi. Oba oyina jjajjaawo nti jjajjange yasooka okutandika edduuka ku kyalo bw'ekiti, jjajjange yasooka okutandika ebbaala, jjajjange yasooka okutandika essomero, jjajjange yasooka okutandika ekintu bw'ekiti, gwe wenna ali eyo ng'oyina jjajjaawo oba mukulu wa kika ng'ayina ekyettendo kye yakola mu kika kyo, leeta tuganzike ekifaananyi kye ku mitwalo 10 mu kitabo kya bonna ekiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi. Nga bulijjo oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 47 669, oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. N'olw'ensonga eyo ate naawe ayagala tutuuke ku mukadde yenna ali ku kyalo kyo, nja kusaba ekintu kimu bwe kiti nti pulogulaamu eno yeetaaga abagiteekamu ssente okusobola okutuuka ku bakadde nga bano abeebakidde ebiro ebiwera, babeeko bye batunnyonnyola. Ebigambo bino abaana n'abazzukulu bajja byetaaga kuba birimu okubuulirira ate n'okuyiga. Tweyongeddeyo mu kitundu ekyokubiri ne munnaffe mukadde waffe Muteeba Matia, omusajja eyeddira embwa, muzzukulu wa Mutasingwa Ekiggwa mu Busujju. Mukulu Muteeba, tukomye nga otutegeeza nti Essese taatawo gy'omuziika, jjajjawo gye wamuziika, kitaawo ate ye n'omuziika wa? Ali wano wendi wentudde amalalo gagali. Wamuziika wano. Kakati ye jjajjaawo kitaawo yaziikayo kitaawe gwe gwoyita jjajja Essese. Kati kitaawo ki ekimubagula ate okuva Essese we yaziika kitaawe n'ajja ku kizinga kuno? Byanfuna bye byamuleeta. Okusinga byali byanfuna ki? Byanfuna yagenda eri obwavu bwamuluma. Eno n'afunayo sengaawe bwe beddira ogumu. N'amugaa nti omanyi mulimu ki? Nti nze manyi okusiba amaato agavuba. N'amugaa nti jangu ku kizinga Bussi, tekuli muntu yenna asobola kusiba amaato gavuba. Ava Essese. Kwe kusiba emigugu gye n'ajja kuno. Yajja nange nga sinaweza myaka 10. Gwe mutabani we. Era kuno kwenkulidde. Okulidde kuno? Kaakati eri bwe yali avaayo atamiddwayo n'ekibanja n'aleka nga akitunze mu yaziika jjajja kitaawe. Kati ate kyali kibi nnyo. Ate nga jjajja naye bwe yajja ku banne eri emisenyi egiri awo nkugambye mu kirowooza, teyaddayo. Kati bagijanga Abaganda bagamba tebabye ennyimbe. Niwabaawo abasajja abajja okwabya olumbe lwa muganda waabwe, ne bagamba kitange
nti oya twabiza olumbe era tukusikiriza bw'osikidde kitaawo twetaaga ofuna obudde okomewo ojje ebuddu mu kirowooza bwe mwava kitaawo yava tulinawo ennyimbe ze tugenda okwabyawo ojje ne bannaffe abatakumanyi abava ebusujju abavaawa bakulabe tiyakkiriza kugendayo paka wawaŋŋangukidde ate okuva eri naddawa taatawo naye nze ekinnyamba ebintu ebyo okubifunako bwe nva kuno okuvuba ate enzirayo gye nazaalibwa gye nsiŋŋaana kojjaawe ayamulera nansenza nimbeera ewuwe kwe kutandika okunyumiza olugendo olwo okuva eri esese ebuddu bajjewa esese ate nebino ebyokujja eno nabyo nabinyumiza bulungi engeri taatawo gye yajjamu eno kale nno olw'okuba nti omukulu engeri yankotogera saasoma nisibaako biwandiiko bye neekolera kituufu naye olw'okuba nti omuntu gwe baabuuliranga ng'obwongo bugira ki butoola n'abantu ab'okukyalo abakulu abaakolako n'ekitange nga nabo banga nti gw'oli muzzukulu wa gundi gw'oli muzzukulu wa gundi baali bakumanyi wagundi kale ebintu ebyo ningenda nga mbikoppa kwe kubijuza mu mutwe muno sina kiwandiiko na kimu naye neegayiridde nnyo abaana omutabani wange oyo omukulu gwe gamba abeeraawo Kitasimbwa namwegayirira ne mugani munnange ova olinako ku mwana gwe ayabuguma kubanga gwe munnange nnyoko yakunzibako nga bukyali tewakulira mu mikono gyange naye njagala oleeteyo omwana ninayo ebintu byange bingi byenjagala okuwandika omwana oyo abyetikke abitwala abikoona abisibe akatabo kaabyo bijja bayamba oluvannyuma omwana yagaana be baana bwe batyo naye jo bwe ngenze nondoola nalwadde ake nintuuka ku nnyumba yoyo nno gwe twagenza okwazita olumbe ekyawagoonya oyo wansitulira nankuba ew'omuwandiisi w'ekika kyaffe omuwandiisi kwe kuntuusa ewa Kitasimbwa asumika Mutasingwa Kitasimbwa kakati ekyenjagala n'ekirala okumanya jjajjaawo ono nga tannava mu kirowooza avaawa jjajjaawo era byonna babinnyonyoddeko ne baŋŋamba nti yava namuŋŋoona wano mu Kyaddondo yawamatuka n'adduka mbu balina ensongasonga ez'abatabulatabula eyo n'agenda mu kirowooza Masaka mu Buddu ne badduka bangi ab'embwa ne bagenda nga nze nsigadde wano kwegamba okyanoonya baganda baab'embwa abaalina akakwate kati ne bagamba nti kampuni endala neeraga mu kiziba muno kati ate gyevudde nejjeekomawo era ekijja baŋŋamba ekijja singa tonaafuna ssente obulungi bayagala okuntwalayo ekakuuto wansi eyo abamu gye baddukira gye bali gye baziikiddwa ate gye batandise okuva nga bajja bakomawo eno wa ebuganda ebuddu era wano kati jjo mulumbe omukulu Kirevu nakimubuuzizza naŋŋamba nti singa tunaaba tukwataganye nze kati okuva lwe mutuukidde ddala ku ssiga njagula tuusa buli kijja ekikulu wekiri era baagala nnyo n'okujja wano balabe we naziika kitange bambuuza n'okumbuuza nti taata ettaka eryo bamuziikamu gule lyaffe konze tuli basenze abasajja banaagulayo tebajja kumusenda konza nti bannange kati nga kati bwe mbatuusemu abakulu mwefeeko nze bwendi nalwala dda sikikyabalimba nti nja binoonya oli mutuufu kanoonya kati ng'omuwandiisi wange kubanga kati yadda mu bigere by'omuwandiisi oli ayasooka okumpandiika kwe kuŋŋamba nti nja kufa nga kyensobola ne muga nti mutabani waffe Faaza bwana mukulu w'ekisubi akyaliyo nanga nti yafa konze n'ogwo gwe gwali omusingi kubanga ye yandabako mu likiiko emirundi ng'ebiri kakati eyo yonna nga tetunnabeera nti no tugendayo mu kujja muno baabaaniriza mu ngeri kingozze ne kitaawo kubanga nga watugeye muno muvudde sese muzze akuleese mu kusiba amaato olw'omulimu gw'okusiba amaato mutuukira wa mwawungukira wa Mabamba mwawungukira Mabamba twajja bwetu emmeeri twagirinnyira era ku mutalo ogwo beta kwe nazaalirwa mu biseera ebyo mwajjiranga na mu mmeeri emmeeri eyo kakozesanga na nku
Muzeeyi sokoleke. Akameri nga kakozesa nku. Yiyi. Enku za fizini zezo. Nga baddira bateekamu ekyoto nga kabuubujja. Kati nitujja netugova wansi ebutanikola. Awali olutindo olululaba. Lukulu lwadda. Botaniko. Wansi eyo. Mmwe mwayitayo botanikola. Kati nno gye tuva akameri katugovesaawo kiro. Tata anteeka ku ggaali. Nitujja. Bwe tutuuka awali akadyeri. Ne banteeka mu lyato. Naye n'ateekamu eggaali ye n'essanduuko ye. Yakakutuka kati ebiseera bino. Essanduuko yali ya taatawo. Kati nitutuuka awo ekisindye. Mu sitenseni mwennyini. Waliwo omusajja nga musibi w'amaato bamuyita ngaali. We twasula. Kati bukeera enkya bampa ku caayi. Kyemba nimbuuza taata ko ate bino biki? Ngeri esese sibimanyi. Twewuutira supu wange. Nanga nti oyo bamuyita caayi. Bayiye kwa. Weewaawo. Ekitundu nno we twava ne tujja Mabamba. Kituufu nnyo, kituufu ddala. Kaakati gwe wenna omulabi waffe atulaba, tukyali ne mukulu ayitibwa Matia Muteeba okuva Essese, agezaako tubuulira engeri ki gy'atuuka ku kizinga kuno. Owulidde bamuwa caayi awo tabitegeera. Eri beewuutiranga supu wa mpuuta tugenda tuukayo, lwaki baawuutanga supu wa ngege, ate nga kaakati eno we yalaba ku caayi yalaba nga kyebonere nnyo era tabitegeera. Naye okyali ne Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere, puroguramu ekyali byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa. Tutuukirira abakadde nga bano nga tebannava mu nsi eno ne babaako emboozi ze batuwa. Emboozi zino zigenda sigalayo ku mutimbagano, abaana n'abazzukulu baliziraba ebbanga lyonna. Kale katuwummulemu ate era tugenda kukomawo mu kitundu ekyokusatu.